Okay. Kitalo nnyonyi ddala. Let's be familiar to kusesonga gwe tuli. Bwe tubadde yeebuuza enteekateeka ziri zitya naye nga twogera tuli wano mu labo ku mochari. Eddakiika nga 3 okuva kati bagenda kuba nga bamaze okukola postmortem. Ne baganda be omukyalo oli wa furious funeral service bagenda kuba nga batukwasaganya ku nsonga eno. Twagala tusooka tumutya bandeetedde okusaininga naye mbadde saga kusaininga n'abakulu bano tebaliwo. Maama ali waka ne basisiransi yabo. So kati nnyo mu nteekateeka abadde batubuuza enteekateeka z'okuziika tuba nnyonyi. Enteekateeka z'okuziika Asya tugenda sooka tumutambuza okuva wano amutwaleko ewaka we bamuzimbira, then tuveewo obudde obw'ekawungeezi tutambule tugende mu disitulikiti y'e Rakai Kaliisizo. Owetera waliwo ekitundu oba akayisa ku Nabbunga Primary School, then waliwo akatundu ke bayita Bibilo ye join gye tugendako gye tukwate route. Oba ogikutte ejoininga paka Kiwangala naye tetugenda Kiwangala. So tuli kumpi n'essomero eriyinza okuba nga limanyiddwa ennyo nti nga Nakasoga Primary School, primary or secondary school kulwakuba gali wamu. Kati fate akaalo kali nga tonaatuuka Nakasoga bulungi bakayita Byerima Kabaale ewa Hajji Abdumulik ekitaawe era ekitange. Nze ali mu kamera wano neebaza buli kiisa atuyambye, tusingira ddala omwami ono Allah amuddizeewo amusasule amuddizeewo musera. Byebyo ekyalo kwe tugenda okuziika ekyalo bakiyita Byerima Kabaale kiri next to Nakasoga. So mikono gyasiya abanasobola okugenda okumuziika tugenda kuziika lunaku lwankya saa 8 genda tusimbula leero asaba tuva wano tugenda mukwasa bannaffe bano aba furious funeral service era so mutubeere ku process egenda kubeera eti abatulaba amannya nze Irene Walusimbi okuva mu Curious Funeral Services. Omukulu nga bwayogedde nti tugenda mutambuza okuva wano paka mu maka ge gy'abadde abeera, then alyoka atwalibwe gy'agenda okuwummuzibwa. Enteekateeka zonna ffe tugenda ozikolako aba Curious Funeral Services. Kitalo nnyo, kitalo ddala. mpapula zembadde mugamba okusayininga ziruwa badde osobola kusayininga abakulu bano tebaliiwo era omubira nsayininga zaaki being nti no gwe ali mu nteekateeka ez'ensimbi yensonga lwaki okuba ali suppose esayininga okay kaakati ensimbi kwali tuleganya miliyoni zino 2 zivuddewo omukyala Mafina yazituwadde. Mafina tweyanziza yasoose n'atudduukirira awo obulwadde wakamu atuwayo miliyoni, so atwadde miliyoni zino 2 era kati ffe tubaganja
tweyanziza nnyo ekyokubanga ekya funeral service amafiina akikozeeko byonna so gwali eyo kati kiri eri kugamba nti okujja okulaba okuba ku Asia eriise oluvannyuma tugenda Kamwokya awali ennyumba awali amakaage yona wenna ali eyo osobola okujja n'omukubako eriiso oluvannyuma abanasooka okuba nga batambula naffe musobola okujja netugenda banatusangayo musobola okutusangayo omukulu ababulidde nga kitusobola okugamba nti omwoyo gwa Asia Mukama amukulamuza ekisa amusonyiwe byonna byonna ebyamusibako Mukama yatubeera yatujjako naye Asia tazidizibwawo sometimes obeera onojjukira memories nezijja emuyiseemu nefe omusajja tewulina kuguma kuba akonta abasimu balina kumirako Asia atulumye naye katusubire era tuli konkoshuwa nti gyagenze agenze kubeera nga yanirizibwa bamalaka kuba abadde mukyala mukkiriza nano olumbe nti erujja eyo era ava ku church kusaba yatandikira okuwulira obubi tusaba nti Mukama agenda kubeera nga bamalaka bamwaniriza agenze mu kkubo buli omu yayayanira okubeera nga ate yagendamu tugume famire tugumye emikwano nawe gwe nyini anasobola okuza ku Asia nje tumuwerekereko ebyo byaffe
Tata Uganda.